Bokat TV Nera. Okay, tukwaniriza nnyo ate mpozi ku Bokat TV webali kubeera mpozi ngo subscribinga, likinga, sharinga waka waffe ate mpozi oberenga onyumirwa. Era nguwane comments zo wali wansi. Tubaza banafa ba Bokat Studios bakola audios gwe mwana mulenzi ayagala okubeera mpozi nga tokola audio ne video beera nga mpozi okuba ku noti 75487835. Olunaku olwaleero waliwo ekigudde e Dubai ate nga mpozi mwami Kyagulanyi asoose n'akwatibwako ku kisaawe e Dubai okubeera mpozi nga ate okumala essaawa. Era ffe bannayuganda tubifunidde ku mikutu gya Twitter bamugoberera. Tufunire ku mikutu gya Twitter ne tugamba kiki ekiguddeyo. Olunaku olwaleero ne tugamba katufune omukulu speaker wa ghetto abeere mpozi nga atubuulira mbeera ki ebintu bino bibasanzeewa. Tuline mwana mulenzi Mark nze SULA SSENYONGA. Sebo SULA SSENYONGA nesimye okumpa omukisa oba oliawo okwogerako eri eggwanga ompadde n'omukisa ogweyanjula. Iwe yanjule ate amanya gayogedde ndowooza njagala gakkatiriza bukkatiriza oba kugaddamu naye nga geego bampita maaka abandi gye mpangalira mu ghetto gwe baawo ekitiibwa kya ghetto speak oba oliawo ekyo ekitiibwa ekyokuba byogerera okubyogera oba okubakiikirira. Amawulire gakusanzeewa? Amawulire gansanze wange waka zibadde ndowooza ziwera ssaawa nga 3 oba zibadde ssaawa 3 amawulire gye ngasanze mbadde ndi awo ne bankubira essimu abangi ku bo babadde bamanyi nti oba oliawo twagenze ffenna ekitali kituufu. Lwaki tewagenze? Banaye tetujja kujjayo naye kankyogere nakyo lwaki saagenze. Ensonga lwaki saagenze okuva lwe twafuna enteekateeka yaffe eno ey'okutalaga amawanga naddala g'Abawarabu okulaba nga tutambuzayo omulamu ogwo pulezidenti gwa olwaki ali eyo omulamwa gw'okununula oba omulamwa gw'okuyamba ku bannayuganda abali mu mawanga g'eyo naddala abo abali stark. Kuba ensonga lwaki tuli eyo tugenze tutegeseeyo ebivulu oba tutegeseeyo shows ezigenda okuyambako akasente akanaavaamu kayambeko ku bannayuganda okukomawo okolaki okomawo okwabo obwe. So oluvannyuma lw'embeera eyo oluvannyuma lw'okuyisa ekyo oba oluvannyuma lw'okutandika puroguramu yaffe eyo bannaffe batandika oteekawo embeera naddala tugeze Dubai bateekawo embeera nti bw'oba toyina sente ziweza miliyoni 5 kashi tokkirizibwa kolaki tokkirizibwa kugenda. Kati ate ffe tugamba ekintu ekirimu nti gavumenti yakinfluencinga oba bali eri byabateekawo baawe nga balaba embeera anti okakasa nti gavumenti ye yakinfluencinga njagala okiweemu just omwezi nga gumu oba njagala okiweemu just weeks nga 2 mugenda laba ng'eyo enteekateeka ey'okusaba omuntu miliyoni 5 alyoka agende Dubai ng'evuddewo oluvannyuma lw'ebivulu byaffe okolaki. So olw'embeera eyo abamu ku ffe twasazeewo ne tugamba nti bannaffe kabakoleki kawabeewo abatukiikirira then naffe oba oliawo tuneetaba mu nteekateeka ate endala ezinaaba zigenda mu maaso. Maaka alaba Bokat TV ayagala kumanya what exactly happened. Buzibu ki obwabaddewo ku kisaawe? Obuzibu obwabaddewo just era kukkatiriza ku kyembadde njogerako kubeera statement teyawukana nnyo. Ekyatuuseewo president yavudde kata kyemwalabye mwenna mwenna obulungi yagenze kata n'akuba kata nejjula to the extent nti eriyo ne bannayuganda abamu abakomye ku mulyango bebatakkiriza kolaki bebatakkiriza kuyingira olw'omujjuzo gw'abantu ababadde bakolaki abantu ababadde baliwa ababadde munda. So yavudde kata nga step gy'alina okuddako oba nga olugendo lw'alina okuddako lwe Dubai era yataddemu engatto nayo lirekera butereevu nnyo e Dubai ng'alina enobianiri ng'alina eselecta devi naye kennyini aba atuuka e Dubai ne bamugaana okuyingira. Lwaki? Ebyo byatuusewo kiro ekikeesa olwaleero ssaawa 2 n'eddakiika 30. Ensonga lwaki bamuganye teriiwo. Tewaliwo nsonga nambulukufu kuba ensonga eyo weba weri tebandimaze ate bwe byandiwedde oba byandiwedde bamudipotinze nga bamuzizzawa
nga bamuziza okwabobwe nolo okuba nti tewaliwo nsonga era y'ensonga lwaki babitunuddemu nga balaba nti mu buli side yonna kibalya y'ensonga lwaki bagambya akasajja n'amaanyi pressure gye batutaddeko abantu ne presence gye tutaddeko tewaliwo option ndala okujjako ey'okumuleka agende mu maaso n'enteekateeka ze waliwo ebibadde bitambula nga bagamba biraga nti yagiddwako buli kimu simu n'ebirala byonna mu kumukwata ebimu ku bintu bye basoose omujjako bamuggyeko pasipoti ye ne bamuggyako amasimu ge ne bamuggyako n'ebimu ku biwandiiko ebiki ne bamuggyako ku biwandiiko ebirala eby'omugaso ebintu bye byatambula nabyo then ne batandika omukuba kajojijoji w'ebibuuzo ne bamubuuza ebintu ebikwatagana ku by'obufuzi ne bamubuuza ku NUP ne batandika omubuuza abakulembeze bakulembera nabo NUP ne batandika omubuuza ku bikwatagana ne famire ye ng'ebyo byonna lwaki babimubuuza bali mu kuteekawo bukwakkulizo kubanga tewali nsonga bwemanga nina ebisaanyizo byonna ebinzikirizo oyingira okuva mu nsi yange ogenda mu nsi endala tewaliiwo nsonga lwaki ebyo ebibuuzo byonna biba bikola ki biba bimbuuzibwa so ebyo bye bibuuzo bye bamubuuzizza n'ebyabadde tebigatta y'ensonga lwaki oluvannyuma lwa pressure babadde balina okumuleka ate era n'okutereezaamu mpulidde abamu basiga ekifaananyi nti abadde akwatiddwa okukwatibwa kwe kukwata omuntu ne bamutwala ku poliisi era ebifaananyi byandibadde bifuluma oba amawulire gandibadde gafuluma ag'e Dubai agakakasa nti kituufu akwatiddwa ng'era balina n'ensonga gye bawa nti tumututte ku poliisi bweti ne bweti ne bweti naye tebamukutte ekyo si kituufu just bamukugidde okuyingira Dubai. Maka show eno ya kozi kununula bannayuganda abalemedde Dubai tebalina mirimu gye bakola tebalina sente zibakomyawo olowooza lwaki omuntu yandibadde asabotaginga ate kozi ng'eyo ebadde eyamba eggwanga ne bannayuganda? Kimanyi nga bwe nkugambye nti Dubai bali tebakkiriza babadde nga bakkiriza oyingirayo ne bwoba tolina ku akawunti yadde ebibiri naye oluvannyuma lwa kozi eno bataddewo emiwaatwa egikugira abantu okukola ki egikugira abantu okugenda okwetaba mu nteekateeka eno nze kyendowooza oba nzikanya ne bannaffe abagamba oba abakakasa nti ekintu kino gavumenti yakuno ebadde ekikola ki gavumenti yakuno ebadde gavumenti yakuno ekirimu ate lwaki njagala bajjukizaamu bannayuganda nti gye buvuddeko nga tuli mu kaseera ka lockdown waliwo enteekateeka gye twali tuteeseteese ffe aba NUP oba ffe aba people power oba ffe abakkiririza mu Kyagulanyi tuyina enteekateeka gye twali tuyina ey'okutalaaga amawanga okulaba nga tulyambako okununula baganda baffe abo abali mawanga agaawa mu biseera ebya lockdown abali e China twakirabako China bwe ensi endala twalaba Kenya twalaba Congo twalaba Nigeria nga zigenda mu mawanga ago okujjayo bannansi baabwe abali mu mbeera eyo ey'okugobaganyizibwa bwe twali mu kaseera aka COVID n'ekituufu kiri nti naffe wano twakiraba ng'omu China bw'omusanga omuyita bbali nga bw'osanga omuzungu omuyita ki kati kyekimu nabo eri bannayuganda bali bagobaganyizibwa okulaba nga tebakola ki nga the only option yakujja bannansi eri kubazza mu nsi zaabwe twakiraba ng'ensi endala zijjayo bannansi baabwe naye kiri mu likodi nti eggwanga lyaffe Uganda lyo lyagaana okukola enteekateeka yonna eyamba bannansi abo okubazza okwaboobwe then fe ne tuvaayo abali wakati abalumirirwa wamu ne bannayuganda nga tukulembeddwa pulezidenti waffe Kyagulanyi ne tuvaayo okola enteekateeka egenda okuyambako twakwatagana n'amawanga ago okugeza nga China ne tufuna n'ennyonyi ezigenda okuzza abo bannaffe abali mu mbeera eyo abali mu budde obwo abali beetaaga obwetaavu nga kye twetaaga kyali kimu gavumenti ya kuno kututeerako mukono gukiriziganya naffe then gavumenti ya kuno yakigaana ekyo kiri mu likodi nti gavumenti ya kuno enteekateeka eyo yagisimbira ekkuuli. Bobi Wine e Dubai n'eshows abadde akola eri wala abadde tagendayo nga munabyabufuzi onsazeemu ekirimi ate ntya
ensonga yange mbadde njagala ngimalirize abantu bagitanye oba abantu bagitegeere then oluvannyuma tugende ku kibuuzo ekirala. So olw'embeera eyo enteekateeka eyo ey'okujja bannayuganda mu nsi endala babaleeta okwaba olwa covid gavumenti yakuno yagisimbire kuuli bwe kiri n'essaawa ya leero enteekateeka egenda mu maaso ey'okuyambako ku bannayuganda abo bafiira mu nsi ezo tukimanyi bulungi nnyo nti bwandibadde buvunaanyizibwa bwa gavumenti yakuno okulaba ng'ekomyawo abantu abo. Mwami Kyagulanyi oba pulezidenti Kyagulanyi teyandibadde yadde na nsonga lwaki yenyigira mu nsonga eyo kubanga buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba nga yenyigira mu nsonga eyo. Ne bw'obeerawa ne bw'okeera ku makya n'ogenda mu Amerika naye ng'oli munnayuganda buvunaanyizibwa bwa gavumenti eba ekyakuyinako buki eba ekyakuyinako obuvunaanyizibwa. Kakati ekyabannaffe abava kuno ku mawanga ku nsi ku ggwanga lyabwe ne bagenda mu mawanga g'Abawarabu ng'ensonga ebatutteyo si kubba ng'ensonga ebatutteyo si kucakala ng'ensonga ebatutteyo kunoonya oba kunoonyeza kigulira magala eddiba. Ndowooza nti bwe batuukayo ne batafuna ekyo kye babadde basuubira buvunaanyizibwa bwa gavumenti okulaba butya bwekomyawo bannayuganda abo abali mu mbeera ki abali mu mbeera eyo bwe guli. Nzikiriziganya ne bannange abagamba nti gavumenti oba waliwo omuntu abadde alwana okulaba ng'ekyo tekibeerawo kubanga tukimanyi bulungi nnyo nti enteekateeka eno ekunamya mwami Museveni. Ate etya nkunyonyodde bulungi nnyo nenkugamba kyeyagalire nkunyonyodde bulungi nnyo nti buno bwandibadde buvunaanyizibwa bwa mwami Museveni. Kyagulanyi buvunaanyizibwa bwandibadde buvunaanyizibwa kubanga kimulemeredde ate sina kumulemerera tikiba tisinti kumulemerera eyo yenkola ye. Buli lwe mukulemberwa omuntu oyo atalumirirwa bannayuganda buli lwe mukulemberwa omuntu eyeeyagaliza yekka ne bwe kituuka nti kyakutuuka ku leve eyeetaaga obuyambi bwe tasobola kufaayo kubanga takeerangako ku makya n'abalumirirwa. Maka olinga agamba nti ye mwami Museveni ba gavumenti bakifunamu singa bannayuganda bagenda ne bafiira ye Bulaaya. Bayinza okuba bakifunamu. Maka okakasa bayinza okuba bakifunamu kubanga bwe okukakasa nti bakifunamu oba bandibanga bakifunamu gavumenti yakuno kyogamba terina busobozi bufaanagana ng'amawanga malala kugenda kujjayo bannayuganda bajerera amawanga ago. Eggwanga terina ssente bajja okugamba. Ne Kenya terina, ne Congo terina, ne Nigeria terina. Tugambe ffe eggwanga lyaffe lyavu nnyo mu nsi yonna. Maka tudde ku show e Dubai. Okusinzira mumayinza ennyenda n'entabalawo ku mikutu emirala wabaddewo emikutu gy'abannaffe abamu nga bagamba nti weewaawo oba osanga show ey'e Dubai yabadde nga ebatuddemu ne mwagala mukolewo akabadi amawulire gatambule n'abadde tamanyi nti show gyeri ajje oba akitegeere esobole okuseeringa out. Kyogamba nti Bobi Wine akyetaaga okukola akabadi bw'aba alina enteekateeka yonna. Bwe kyogamba nti gwe munnayuganda alina ekibuuzo ekyenkanyi. Ngerabye ku mikutu nga bitambula. Mbuuza kati gwe kankibuuze gwe. Naawe okibuuza abo abandi gwe muntegeerayo. Bobi Wine kikyamwetaagisa okumala okukola sitanti okubeera ne kyayagala oyisaawo. Oba osanga abategesi bo kye bayagadde. Yazanye sitanti ekkata. Simanyi saabaddeyo. Togamba nti saabaddeyo. Kyogamba nti gwe kyabadde ekkata tewakirabye. Nakirabye kyabadde kyakala. Yazanye sitanti ki? Tewali. Nga yava eno dero lwakumeka. Dero lwa mukaaga. Yava eno ku Friday. Yava eno lwakuna. Sheera neebeerawo ku lwakuna lwennyini. Nga tagiranze najiranga. Oba oliawo bo bali kye bagamba nti kyabadde njagala kujjukiza nti president yabadde ekkata najjuza ne bannayuganda n'abantu abamu ne babalemesa okuyingira munda olw'omujjuzo oba olw'abantu nti kigenda okuvira kapasite oba okusinziira ku kifo. Manyi bulungi nnyo nti byenjogerako mwenna mwabirabye. Saagala bannayuganda babadongowaze kutuuka ku leve eyo ebalowoozesa oba ebakakasa nti kituufu president oba Bobi Wine bw'aba yeetaaga okubeera ne kyayisaawo alina kumala kuzannya mwana eyo leve ate twagibuuka eyo leve yo twagibuuka. So saagala babadongowaze tuuka ku ekyo ensonga eri nti
mwami Museveni oba gavumenti ya kuno ebadde erwana nnyo okulaba ng'eteekawo ekkuli erikugira enteekateeka eno okugenda mu maaso y'ensonga lwaki ekyo kyatuuseewo. Kyogamba nti ye mudongo nnyo oba tugambe nti kale muzanyi nnyo wa stand nti asobola okubeera mu kifo okumala essaawa 10 nga tavaawo. Kale bwe tuba kale tukkiriza nti yabadde azanya stand twagala tuve ab'e Dubai baveeyo n'ekikakasa nti kituufu yabadde azanya stand yabadde si mu kuwambe oba babadde tebamukugidde kwetaaya. Twagala baveeyo ne statement ekakasa oba ejabulula ebigambo bye nti bya bulimba yabadde alimba yabadde just yewambye. Ya okay nga tumaliriza waliwo lwebagamba nti waliwo abaana ba NUP abakwatibwa naye nga tebannabaleeta mu kooti kubeera nga bavunaanibwa tebabata bali awo. Message ki gy'olina eri abakulu naddala bali mu buyinza kubanga kyogamba n'ekyo tukyogereko mbadde manyi twogera ku kya Kivulu kyokka. Tukwateyo ate tukwateyo naye tukwateyo katono. Ensonga eri nti mwe bekivuna mwe abavunaanyizibwa bunnambiro twagala muveeyo mulirizinge bannayuganda abo abali mu zi safe house mulirizinge bannayuganda abo abali mu makomera abatalina misango era mulirizinge muleete n'emirambo gy'abo bannayuganda oba oliawo be mwatugumbulira eyo be tutamanyi wajje bali. Gye buvuddeko muzenga mubiraba tuzenga tuteekayo abo bannayuganda abazenga babuzibwawo so abali mu makomera okugeza nga Basegirinya ne Basewanyana ne bannaffe abalala bangi eriyo bannaffe abo ababuzibwawo completely nga tetumanyi bo naguno gwaka wajje bakola ki wajje bali tetumanyi oba battibwa tetumanyi oba bali mu mbeera ki tetumanyi oba olyawo nabo babatwala mawanga g'Abawarabu okukola buddu tetumanyi wajje bakola ki tetumanyi wajje bali. So bino byennyini mwami Museveni bye yayogerako era ze ensonga ezimu kuze yawa bwe yali ajja mu nsiko ffe bajjajja ffe bw'otuula nabo n'obabuuza nti aha jjajja mwami Museveni yabagamba ki bwe yali ajja zino zaali zimu ku nsonga ze yakola ki ze yayogerangako n'agamba nti emu ku nsonga endeeta ddembe ly'Abannayuganda twagala buli munnayuganda abeerenga n'eddembe lye nti emu ku nsonga endeeta ye gavumenti eyaliko ekiseera ekyo okuba nti yali tefangayo ku muntu ng'omuntu bw'okera ku makya n'obuzibwawo tewali wajja kuddamu kulabako ate era tewali wajja buuzibwa ajja kubuuza nti lwaki omuntu bw'ati yakola ki yabuzibwawo. Bye bimu ku bintu mwami Museveni bye yayogerako essaawa ya leero ebintu bye yayogerako oba ebintu bye yavumirira bye bimu ku ssaawa ya leero bye tulaba ebikola ki ebigenda mu maaso. Bannayuganda bawambibwa bannayuganda batirimbulwa nze nzijudde enkovu zino nsale bino byonna bya safe house wano bankuba okitegera bulungi ndowooza nti buli lwendaba obutambi bino byennyini byendaba mwami Museveni bye yakola ki ate byendaba essaawa ya leero bye bikola ki. So twagala mmwe bekikwatako kubanga time egenda tuuka ekiseera buli munnayuganda yenna yabuzibwawo time egenda kutuuka ekiseera kigenda tuuka buli munnayuganda yenna yattibwa ng'enzita y'ebwetu tetegerekeka time egenda tuuka ekiseera nga bannayuganda abali mu makomero awatali musango nga mulina okubannyonnyolera. Makalanga show then tusubire ndowooza wiiki ejja okubeera nga tutandika okulaba ku baana nga bakomawo show bweneebeewedde oluvannyuma show. Yeah, so enteekateeka nga bwe twakireeta mu kamera oba bwe twakireeta ekyokuyambako ku baganda baffe era mujja kukiraba bwe banaaba tebakisimbidde kuuli kisoboka nga baana bagala kudda babadde balajana tudiringana dictator muganda wange abaana nga babadde balajana twagala kudda ate nga yekenye abaana babadde balajana okudda gavumenti kikyekoze mu kulaba nga abaana bakomawo ekyo kyentegeeza njira kisoboka okubasimbira kuuli okulaba nga tebadda kubanga Museveni amanyi kyekitegeeza Bobi Wine okukomyawo abaana wano abasoba mu 10. Namba y'abalonzi bayeyongeddeko tikikwatagana kuba nti namba y'abalonzi nekirina message gye kisindika oba oliawo eyongera okumukunamya mwefe essaawa ya leero tuli mu mukunamya time egenda tuuka ekiseera buli lunaku tukibagamba tugenda kwambula kuba kati twamutandika twamwambula t-shirt ne tumwambula ka vesti munda ne tumwambula empale kati essaawa ya leero tuli ku pajama
tuli ku pajama naye pajama zayambala muganda wange ze ziri pajama zabali abasajja ze bakola ki ze pajama zabali eri abasajja aba batwazirwa ogambye ki aba pajama za warodiwo pajama tuli mukujisika ziri eri empale z'aba 7 pajama z'aba 7 tuli mukuzisika naye manyi bulungi nnyo nti ekikutte obudde saawa yonna pajama tugenda jikutula then oluvannyuma lwa pajama jikutula tayimu egenda tuuka ekiseera ng'ayita bute kati ate tetusobola kukkiriza muntu kuyita bute aba akunamye kiba kikontana n'obuwangu oba kiba kikontana n'amateeka gaffe wano tuba abagenda kwonoona abaana baffe fe wano mu Buganda tugamba nti tukuze tugamba abaana nti omuntu omukulu tebamulingiza omuntu omukulu bw'omulingiza oziba amaaso kati mwami Museveni bwe tunaamukunamya yenna ne tumwambula yambula agenda kunamira abaana baffe baziba amaaso kati tuba tulina mukwatirawo jeke tumuteeka awantu kati ate awo awantu we tugenda omuteeka aba alina otunnyonnyola lwaki abadde ayita bute so bye ebyo Buganda tebasobola kukuba so njagala sibula nga nkowola abaganda baffe ab'e Dubai sagala babatiise ne bwe banakyusa venue emirundi 10 ne bwe tunagiteeka mu luguudo kubanga kati batukkiriza oyingira mu Dubai tibwe kyalina kati kye batugamba ne bwe banagezaako okulwanyisa ekivulu okubeerawo enteekateeka eno egenda mu maaso ey'okulwana okulaba nga tulwanirira eddembe ly'abaganda baffe bannayuganda abajerera mu nsi z'Abawarabu bannayuganda abafiira mu nsi zeeyo bakomewo okwaboobwe so gwe wenna ali eyo njagala muganda wange ogende mu kivulu kino njagala muganda wange oyite mugandawo njagala oyite abantu bonna benyigire mu nteekateeka zino okulaba nga tuyamba bannayuganda neyanziza nnyo tuyanze tubadde ne Mark ampoza ate speaker wa ghetto tova ku Boka TV nze SULA SSENYONGA tubakubiriza okubeera mpozi nga ate musubscribinga mulikinge musharinge wakaffe mwana mulenzi agala okukola audio mwana muwala oba video y'Okuyimba kuba noti 7548 Bokat studio ejja kubeera mpozi nga ate ekkolako bulungi nnyo mubeere bulungi mweraba Kat TV neera